Okutegete goli. Yakiriza lina. Mutayirire. Nawe bakuyise. Asanyulizita. Mulija kwala obwenzika mulamu wange nga simutayirire. Naye kakati bagenda mu. Nikutuulya bigambo byoyogera. Gutoswala mbantu. Pole sawa yokulya mjangu. Kambana kuwatumura. Ngambe kense. Omutayirire. Wakiriza n'omutima gwo gwonna osobole okwewayumbusira. Yes sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weewombeekeko. Kakali tutasagala kulwa mu nsonga. Esaliddewo tewalyankase n'ekyogera n'ekitanya n'engamba ntakachimbowa nsazeewo bantayirire. Sagala kubuuza gwe nakwesize wadde erisa erimufu bakulogera iso. Sokolinde. Kiki? Ozoli ready. Atujjukira era beemukozi. Gendako DJ. Kakati kankubulire. Kuno ku kyalo bwe batayirira. Omanye ebirungi by'ofuna. Bagenda sooka bakusasule omutijimbe gw'ensimbi kwa kawo. Ebirabo. Awo obadde osula. Ogenda kyusaawo. Ogenda sula mu apartment. Wajezimalayo. Omuntu bamutayirira. Ate okumanyanga. Bangambye nga nakakulaba nsooke enkuzi no sente. Gogo basoose okutayirira ku kyalo kuno. Kwanji ate linda ko bamala kutayirira bati basoka bakutwale mu success motors ne mutu kajoyagala. Owaye sabyuma. Ayiganga yakabula. Opapachi. Alira gwe bookera mu nyumba. Omagulu ng'ekiwano. Saka kumanya ko mukolo gwa bokutayira mutali gokumanya bali mutali gokugira bali atayirira mwe. Magalo kumanya mali gwe mumanyi. Naye wamaliride. Wamanga amazena malide nga mugwi wansimbu ne wali omulira agwawo. Sibuuza. Bwera mulirwana. Kino ndakyesaliddewo nga tewalyankase. Ebirungi bye bangambye byokka. Wayi bangambye muno bakuwane ku ssente ekalu. Bakukikiramu kyonna. Bwasira banna bakudduukirira. Ne bakuwa ebintu. Bino bigoye biwunya. Ogenda bikyusa. Ekirala. Mamiga gye agenda sooka okuwetaabu. Toyina abaana? Agenda kumpata. Naye kenyini alinga mwana. Naye kenyini alinga mwana. Atayirira aliwa. Atayirira badde waali. Gira, gwe ate ono. Kusambeza enseniya. Kino nze yaterekera ssente yange. Muterekera ssente. Omutayiriza ajja. Ekyo bakimale ku kibuga. Badde enjagala. Ono mutayirizi tumwesiga ajango tuli. Mujeko tawula alirwedde kati. Atawula teyetaga kujjako kati. Sembera keno. Soko je neiba. Ata tibane we bali kujja munnange. Ng'oluddeyo. Oluddeyo ulala. Sukulindeko. Sawa. Waluliddeyo badde ina kotayirira. Mbadde kotayirira. Niwe obuzibu mbadde ekola ne mufumira naye kirungi agenda mujjana. Agenda mujjana. Akena direct. Nawe kola totulemesa mushere. Alwa. Totulemesa mushere chikuwa. Neiba. Otayiriza kano. Esebo. Kati muno mwe muli ki? Muno muli magalo muli muli. Magalo. Magalo. Aliwa. Magalo jogenda okwasa. Wali. Ganda jambo. Totulemesa mushere. Neiba kansoke njogereko n'omutayirizi kati. Soko kakana. Ogenda mujjana. Bera kakana. Inama simu. Kakana edda abasiramu bedda babasazanga imuli n'olumuli ne lukusala. Ono w'ekiso kikati ate olabanza omusumba mbeyingidde. Nkwegayiridde kakana bakusale. Kakati ogambye ova okutayira uma. Batayira uma n'obuzibu nkoze emisake musse. Ndetse bagenda muzika. Obadde kati wano Yoli mutayirizi mulungi. Omwaka otayira abantu. Tayira abantu bibiri omwaka. Abantu bibiri. Bonna baba steady. Kisinza ne tete batanya okusigalawo. Bonna akola mistake. Naye sitera nnyo
Newo omaso olama. Kale kati ebikolo birina. Mbira. Kufunire ki? Njagala muto mukulu. Mukulu muntu mukulu. Waba muntu mukulu mufulire ekiti n'amazzi agokya. Amazzi agokya ga kabiri. Kula. Waba muntu mukulu n'ekiti eky'omutebe ky'ogira ate kirala Sokoje. Amaso gange galinamu obuzibu namukugago ndabigala ndigire. Bwagenda tayirira. Amaso go malambulungi. Malamu negaje singa mboyina bugago mpako. Galiko ekifu. Galiko ekifu. Onyambe. Tu jangu. Atawo tekiba kugezesa tebakiyita kugezesa. Bamuwadde ebirabo. Nakanzu nagirese. Kwata ebirabo bibyo. Singafunamu. Mangu ndikubudde. Nabala bakolako. Otayirira otema mutemi. Ndayibyo nabi. Nina kyensaba kwongerayo ka speaker katono. Yangu. Badde ngamba. Waayo oyagala ebirungi. Tula wali. Si kyayagala. Nana wabona asala musala. Musumba kye bagamba mbuno omuntu aba nniya yazedda oli waddemba omutayirira lwampaka musumba nakyembaddensi yangu otuli nedda Sebo. Kamunveeko Ndamutayira wano. Bana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiye mutyabasewo ne banyabo mwebale kujja kubeerawo kulaba rain kuyidi special nze Kimbo wa mutano wa tata Kigoli. Bakadde banga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaniriza kushaya barani andi maura na ngena kuzomeza bintu biro gena bera no muzanyi nkoto ya namuri kwa batuli bajya mpira abantu kujoza takala kuna bera musika magena bera byo biwuliriza babiwulira yugira kwata sokofu mukama yebazibwe ennaku z'omwezi nga 22 tuli wano bannange tubasaba mujje tunayo omuzanyo baguyita enkoto ya namuli omwezi ogw'omunaana amiina Bana ngapangisa abantu muje baleko bamuntu yabubi sinza bagala okuzimba okuzimba sire muziteka mu bivulu mwe moyagala ezemba banje sibwe kiri toyingira zigale kumala emyezi 2 nga eyo ku mulimu gyobera mu town ovayo wekozeeko odde wakoza tulu tonazo mulemu nenga bana kansube muri bulungi enaku z'omwezi nga 22 August tugenda bera wano tusaba banange mutuwagireko toyanziza ne mutayo bunabona bajja berawo akasembayo twagala okwebaza omukulu Success Motors. Yes Tata webale show yaffe yagitaddemu obukadde 20 beddu bamutuwere ku bugalo bw'amaanyi ate n'omukyala Mami Gadgets yagambye tugende n'omukulu kaleero ono atuwe tap atudduukirireyo naye ate nga honorable naye tumulengedde honorable zaake taata bangamba nkufaanana nnyo honorable Nakimuli maama Kadulubaale njagala muzzaako bampasisa omukazi omulala nze ntumiddeko omugagazi kai finish mutabi munange. It's all right.